nengamba nti mu Ramadhan tusoma nnyo Qur'an sikoti salamu alaykum era tugiyimiriramu mutarawih nenga sigafule byalisa olutuula nga waddeire ng'olutuula olwo lutuddemu kuyita mu Qur'an bwetuti Qur'an erimu sura nagi kikumi kumi na nnya zonna ne tuziyitamu samale yaazo amakulu gaazo olunaku lumu Bakara netugimalako tekitwala na dakiika ana tekitwala na dakiika 3 nali njogera ne Sheikh Murtada nga mugamba nti kyetaaga eddakiika 15 Bakara ng'ogimazeeko ng'otegedde ebiri mu Bakara kifaananyi okifunye nga bwe basoma aya bwe basoma essuura eyo omanya ebiri general ebikola bitya ebirimu essuura eno eyogera ku kino kino yakyogerako mu aya okuva ku aya eno okutuuka ku aya eno yakyogerako ku aya eno okuva ku aya eno mpaka ku aya eno ne tukiyita mu dakiika 15 ne tugenda mu mirimu gyaffe mukiraba mutya ani asobola ogibeera mu darasa tugitegewo olunaku ssaawa ki naye ndowooza baada asuli nange engeri gye tuba tuli tuwadizi ku tarawiya tusobola kikola baada asuli fadal tubale tugamba buli lunaku kati ate ssuula endala bamaze oziyitamu mu tarawiya mulaba mutya nga tandikidde kuziddako oba tandike kwetandikira tandikire wetandikira tutandike olwaleero balaba banagibeeramu balaba baga nti anze sijja kugisobola wanikomukono wallahi teri kyabbeyi omusomesa waffe yagitusomesa kinyiwa anti seega ekya tafsiri seega ayogera ku kya tafsiri essula entondono edarusi ya tafsiri weeri wano evunula Qur'an sura ku sura naye ffe tuba twagala kugiyitamu olwokuba tuli mwezi gwa Ramadhan kyali kirungi nnyo ng'essula gye bagenda okusoma gye tukola tya gye tuyitamu naye tusobola okkikolera ne tubasanga webali kubanga tebannagenda wala onde juzu 8 tuba tugenda kuyamunana yamwenda around there tusobola okukikola inshallah taala etugiyitamu netukimaliriza biidhinillahi taala tujja kutandika ne asiri ne suratu al-Fatiha tulabe yeetaaga eddakiika nga 5 naye nga ye sura bwoba ogivuunudde suratu al-Fatiha yeetaaga emyezi nga 6 ng'oli ku sura emu ng'okola tafsiri yeetaaga emyezi nga 6 naye twagala giyitamu eddakiika at least 5 ng'eweddeko tugende ku Bakara wetyo ila nihaya paka tuligimalako Qur'an inshallah taala tukiriziganyiza inshallah tuwanukula ebibuuzo nga 3 bina inshallah taala tufadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Batugamba okugoberera imaamu oleme musookayo obeerenga ojja luvannyuma lwe naye buli imaamu alina ensaaza ye nimwasoosa takbiira n'agenda ku kiro ibaamu abireetera awamu kati engoberera entuufu nze agoberera nangitegedde etya tibagamba bw'abanga ajja ku mabebi mpaayo ki waliwo bwe nawula kaseka agamba owulira entuufu ezisembayo mu kigambo sami allahu liman hamida ekikuwa kuwulirayo naye njagala okukakasibwamu kwekyo oba kye bawaliwo. انتقالات za takbirat ochogera bati okumuvinga okuva ku kiyungu okudda ku kiyungu nga tugoberera imaamu kirimu khilaafu bamanyi bangi bigambo bingi wabula
kyolina okumanya kyolina okuteekako ennyo essira kwe kuba nti imaamu togezanga n'omusooka ku kiyungo, ekyokubiri togezanga n'ogenda naye, ekyokusatu oyina kulinda ye n'akola atya n'akusookayo. ntegereka kati haditha egamba nti innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi, imaamu yateekebwawo kugoberera, kye bayita kugoberera olinda na n'agamba nti fa idha kabbara, bw'agamba nti Allahu akbar fakabbiru, nammwe mugambe Allahu akbar. Ndabayo idha kabbara, bw'agamba imaamu nti Allahu akbar, nammwe mugambe nti Allahu akbar. Ntegereka ekitegeeza imaamu ayina kufuba kulaba muraati almusallin, ayina kulaba mbeera z'abasaaza bafaanagana batya. wahuwa al-awsat, kyekigambo kiri mu makkati, nti imaamu bw'amanya nti asaala n'abantu kiba kya buvunaanyizibwa takibiira emutwala n'agenda nayo, ye imaamu n'agenda ne takbiira Allahu akbar, agenda okumalayo ng'amaze okutuuka. ne bano olw'okuba bagoberera bugoberezi, eddoboozi oluusi ayinza okuba ng'aligoberera tamanyi nti ono asookesezza kikolwa, oluvannyuma kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'asooka ekitakbiira emutwala nayo n'atambula nayo. Kaakati gwe nkuwa magezi ki? Beera mugezi, ekikuddusa mu swala sikimanyi, simanyi kyoba ogoba Allahu akbar gwe nga wagenze dda, oba ogoba ki? Ina mama ge Allahu akbar, naawe ogambe nti Allahu akbar. Ibirira shekhe, gwe imaamu wange gamba nti Allahu akbar, nze nkugoberere. Allahu akbar, Allahu akbar. Ekitegeeza imaamu ono, barakallah, ekitegeeza imaamu ono ne bw'aba agenze ne takbir nga gyasoosezza n'agenda ku kiyungo, nze ako ka interview ke mba mulekeddewo kammala okukola ndya ntegerekeka jangu gino. Kino tekirina makulu kyengenda okukola, tekirina makulu, ojja kugwa mu nsobi. Jangu tunuulira nze Allahu akbar, Allahu akbar. Tekirina makulu, otegedde bulungi. Kyekikupapya opapa olagawa, odduka olagawa Oluganda. Efadala abadduka supiidi. Kati eswala nabbi yagigaana alayhi salatu wassalam. Abuuza swala y'omuntu nabbi yayogera ku muntu abojja eswalaye, yakozesa kigambo kubojja, obojja mbojjebojje. Allahu akbar, Allahu akbar. Oyo tateekeddwa okusaaza basiraamu, kyokka ate n'awanvuye nnyo naye tateekeddwa okusaaza basiraamu. Wabula khairu umuri awsatuha, ekigambo ekisinga okuba ekirungi kyekya wakati. Tegerekesa barakallahu fik, gwe amagezi genkuwadde olw'okuba toli imaamu muweewo interview. Allahu akbar, naawe odogobe togoba mugobe, ogoba waki yafikari. Naam Sheikh Haruna naye abuuza, Haruna abantu bamaze ogenda batwalako chansi yaabwe. Muwa muzindano Seka waliwo ekigabula era nemunakalenda mukusibwa okulya ddawa
nga kalenda egamba yakwegwa ku ssaawa sogukimayo ate wefuluma ebweru ng'emmambya esala ng'ewulidde dakika 3 okwefunya seeka awo baatagula wejjaba oluguudo olwosi seeka ddamu ekibuuzo kyo biitagula ebintu bino kalenda egenda negamba nti daako eggwako ku ssaawa 11:00 ngenda okufuluma ebweru nga ndaba emmambya esaze ng'ewulidde dakika 3 okwefunya okusibuluka kalenda egamba tusibuluka ku ssaawa 12:45 emmambya wonna esala esala ssaawa ebyemu awo kyagala kumulonga ngobere kalenda oba ngeri waliwo ebintu ebijja mu stajedaat ebipya mu busiraamu nga bipya tebyaliwo ku mirembe egyakola gitya egyasooka. Ebintu ebyo mu stajedaat tulina nnyo kubyegendereza litatatabaq maa sharia, bikwatagane naki ne sharia. Ntegerekeka nkwekyo okulabirako essimu gye tukwata eno mustajidda kintu kipya tekyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati gw'olina kyegendereza obusiraamu bwogenda butwala otya kuki omuzindalo guno mugulaba mustajidda tekyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era ebiseera ebimu mu sharia batera obikozesa ku manya mangi, oluusi oyinza osanga bagita wasail, amakubo agatutuusako kyetwagala wahakatha oba almuhim. Ebintu ebyetaaga kwegendereza kalenda empandike bwezi tezaaliwo, kati bitegenda kwegenderezebwa bikwatagane naki ne sharia. Indakatono Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku kyokusiibulukuka yatugamba nti ng'enjuba emaze kukola etya kugwa. Okugwa kw'enjuba mu bibuga kuzibu okulaba. Nefe ewaffe ekiziiko omanya nti enjuba yiyeegwa, era twagirabanga enjuba ng'egwa esigaddeko eguddeko haafu. Ani erabadde ku kitundu ekyo ng'ogiraba ebulirayo haafu, ebulirayo kwota, eweddeyo. Ffe waffe ekiziika waffe enjuba tugiraba bwe tuti ng'eggwayo bwetyo. Kaakati olugiraba bw'oti ng'eweddeyo bwe pap, naye ate ffe twawangalya baitha we nga batugamba tulina kulaba ku munyenyi. Bazeeyi baffe baluganda emunyenyi balagiraba olyoka osibuluka. Kakati naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam kisi yayogera tugamba njuba kola atya, era basahaba bagirinyiranga ku busozi n'agiraba ng'egwayo, olwalira ng'egwayo ng'alya. Obudde buyinza okuba butangaavu bulungi nnyo, kasayi akakasanja ekoze etya. Kati ebiseera ebisinga obungi bano abakola bino beetaaga kwegendereza nnyo, kubanga enjuba etambula ekyukakyuka. Etambula ekyuka, olwaliro oyinza ogiraba nga budde bubadde bwa kikome. Wallahi n'olaba nga enjuba egudde 12:40 mu mmeka, enkya omusana ne guba pyuwa musana ng'eyina kubulirayo ku 12:05, ate gwe ku kipapula wataddeko permanent 45. Kati omugezi tumugamba nti nedda, noonya bimeka 2. Bw'olaba nga kino kikufevalinze mu lunaku, enkya kiyinza obutakufevalinga, kyokka ate nekiri kiyinza okukufevalinga mu lunaku, enkya nekitakola kitya nekitakufevalinga. So beera mu makkati olabe ng'okoze ekyo ekikuyamba. Kyokubiri, mu bintu bya ibaada twekengera nnyo. Nze waffe ku kyalo gye mpangaalira mpulira abantu nga baziina subuhi ku ssaawa
12 n'ekitundu 12 kitundu sorry subuhi bajazina 12 kitundu 11 kitundu naye nga fil haqiqa nze okusinzira ku kyennyina 12 kitundu eswala eba tennatuuka banange mbadde kine 12 11 kitundu eswala eba tennakola etya tennatuuka naye ate waliwo ebiseera nga 11 kitundu eba ekoze etya eba etuuse ne wane nakasero wano isha mujazina sawa 1:45 isha eba tennaba kutuuka mwegendereze mulabe kyokka kye bayita adhan kitegeeza i'laanu bidukhuli waqti ssala kutegeeza abantu nti ekiseera ky'essala kituuse kati gwe bw'oyaziina essala nga tennaba kutuuka oba olimbye abantu oba ogenda kukozesa n'ensobi ntegerekesa barakallahu fik so ibaada tulina kubeera beegendereza muyo tugituuse mu maaso ga Allah tugikwata nga kalira tugituuse mu maaso ga Allah nga Allah agitusasolamu empeera bano abasibira kalenda bano abasibira kalenda musimanya tusibira kalenda babi singa sibadde mu muzikiti nga n'omuzikiti gulina ekitiibwa kyagwo bwe tubeera eri bweru nga sole mu muzikiti ntera okukozesa ekigambo nti basiru naye mu muzikiti muno sobola kukyogera kubanga muzikiti gulina ekitiibwa kyagwo naye tubeera eri bweru nkyogera sina buzibu kubanga baawukanye n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ntegerekesa barakallahu abadde abuuza nti abaziina fajiri baziina essaawa mmeka okwaziina fajiri kiba kitegeeza nti abantu tebalina kulya murabamaana okujjako yeka abayina akasigadde mu ngalo ayina kayasigazza mu ngalo ne bwe baziina kakola otya kamaleewo era tolina mutawaana kati bandyazinye essaawa mmeka mbooza okusinzira ku following ndaba nga zirina kubeera essaawa 11:40 ennaku zino 55 nze ndaba 4 Aruna agamba 55 Allahu a'la wa a'lam naye 12 kitundu kyembadde njagala obajjako 11 kitundu kyembadde njagala obajjako ntekyandibadde kituufu ekyokubiri tulina amasimu agalimu program z'essala nze yange eri accurate bazita app eyange masha Allah tabarakallah njiwaana eri accurate egala jibba eyange bagiyita bati eyange bagiyita al-musalli ALMOSALY al-musalli eri accurate njiwako obujulizi era omuntu alina sekamurtada nagamba nti masha Allah eyange eyeyaziina ebule dakika 7 eyange ngeyaziina ku time exactly kubanga ekwatagana ne timing ya Saudi Arabia barakallahu fik nungi nnyo apo eyo osobola ogyeyambisa okikoze fadala kankwate ku mukono guno katolonyi fadala shaka Assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam seka nakuulizo ashabu al-aika jibaliwa baina nabbi ewalala waliwo wabera kugamba bannabbi Ibrahim Ismail wa Yaqub wal asbab ate yaliwa yeni assalamu alaikum technical questions ziba zeetaaga nga tuli abantu ndaba nga tebagyejifunamu nnyo naye ba aika be ba Shuaib ba ashabul aika be ba nabbi Shuaib ba al asbat be ba nabbi subhanallah dasir shويه nenga aika be ba Shuaib
كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون الله قال سبحانه وتعالى ذين الوليد نيلا بدي منبه يقوى إليه إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Allah wa kirkina masu barkuruma lokacin da kai daga rafin misali cikin kokari da wasu kuka. Drop zigenda umuntu abanga ajulirako ne wano ne nose drop. Drop gikozese era batosibulukuse kubanga ekkubo lino ery'amaaso teriri wasilatu idkhali fil jawf, siri ekkubo omuntu lyakozesa okuyingiza gyokulira. Toyinza kugamba nti ono yalwadde nnyo nnyo omanye ali ku kitanda muyi naye kati emmere bagimuyisa mu liiso yekiri tekisoboka. So drop gikozese era ekiba kigenze maafuwan anhu Allah subhanahu wa ta'ala akikusonyiwa. Byonna byetoololera ku kigambo alqasdu wanniya. Enniya y'omuntu ebadde efaanagana etya kubanga nekyotadde n'ekigenze ng'obadde tokigenderedde era nakyo maafuwan anhu. Singa obadde ofuna wuzu amazzi negagenda maafuwan anhu Allah kikusonyiwa subhanahu wa ta'ala kubanga tukikoze otya. Obadde otambula enswera nekuyingira nyindo ogenda okujiwulira ng'ojiwulira wano oyogera ng'ekkirira bukirizi n'owulira ng'eddala egenze mu buto tosibulukuse annahu si qasdu Allah. Tafadhal shekh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Sega aga kugamba okukolera abazadde nti abazadde abange tebagala dini ya busiraamu tetebagala kuyigirizaako emyezi gyawano ekampala abanga obusiraamu bundabikira bulungi neyigira obusiraamu. Allah kuumiremu. Taata n'awulira ewaka Patrick yayigira obusiraamu n'akubira esimu agamba ani yakugamba okuyigira obusiraamu nzaakuzasoma akuzaaliramu neŋŋaana n'agamba maama tega maama mulage wa puresha kati mutabani we yagize obusiraamu mugambe simwagala wano waka afuna wagenda. Maama n'akubira esimu n'agamba gwoli Patrick taata we agambye omawuliriya kuzalinga maama sobola kuddayo maama puresha nemukuba n'afa Allah agenda kundamula atya. Ekibuuzo kibuuza nga kiri eri waliwo kiri ku ggwe. Kati Allah tulagira okugondera abakadde era buli ali wano ng'olina mukaddewo nga si musiraamu Allah akulagira kumugondera. Ntegereka oyina mugondera mukaddewo. Ntera okukigamba abantu nti ate bw'olabanga mukaddewo si musiraamu bw'oba obadde wakugonda 8 nga mukaddewo si musiraamu yongerako ogonde 10 kubanga the more kumugondera the more kumusembeza. Buli omugondera omusembeza gy'oli. Mwana wattu buli lw'omujeemera oyongera kuteekawo gaba. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ku bantu abo bakadde baffe nga si basiraamu yagamba nti wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, tukwatagane nabo mu by'edduniya mu mbeera ennungi. Bwakugamba nti Patrick njagala mazzi wano bw'oba badde wakuleeta bidomola 2 kwolo leeta bimeka? Ndegeregeka
Patrick njagala kilo ya sukali munange nakuzina ku sukali bwoba obadde botwala kilo 5 kuluno twala mwe mama nkwagala nnyo kuluno kuletedde 10 ne mama ne bwogabako era nja kuleta endala mama aberenga muki nga Eva musanyufu naye bwe bikwatagana n'enzikiriza mama nakugamba nti va mu busiraamu Allah yagamba nti qad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasana mwine ekyokulabirako ku Ibrahimu ekyokulabirako ekirungi إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إبراهيم يقام بابا فاميلي نابنتو به انتموري ولنيو نانجي كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده نانجي دولتانكم mpaka ngamukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kuchitawe يقامت وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين يأتي لك تاونا مغامبا تاتو لكم مثلا مغوسينزو ولكم وبوزي نيبو يا مغامبا أنت نكفودكو وكفانو الوارين باكو بسلام نمغا نكفودكو kati Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala kubwe nagamati wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma bakulagira ngokola kyonna ekyawukana ku busiramu awo tobagonderanga naye mbisigadde wasahibuhuma fi dunya ma'rufa mbisigadde kolagana nabo bulungi nga bosaba Allah subhanahu wa ta'ala yawman wa laylan wa nahara misana kiro lunaku ku lunaku nabugamba Allah nkusaba olungami mama wange nkusaba olungami kitange okulungamya kwa Allah yalungamya agati innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha tosobola kulungamya gweyagadde Allah yalungamya singa nabbi yali wa kulungamya yandirungamiza taata wo mutayitibwa Abu Talib nete yamwinako control kulungamya kwa Allah tabaraka wa taala wa mata kafira nafanga mukafiri saba Allah subhanahu wa taala kolagana nabo bulungi bayise bulungi bawocho badde tobo wanga toli musiramu bawocho badde bongeremu basembeze bafuke mikwano jonnyo ngabo bakola ku musiramu nyina mukwano gwange nnyo okumanya mukwano gwange olwalira nkubidde simu kusaba 11 ne dakika 4 nangamba nti nze mmanyi nti gwe wekubire ne wekubire simu obudde buno inagikwata ayina bakadde be baali si basiramu naye naakola omulimu maama n'asiramuka naye nga nanawo okusiramuka yamanyi yasooka okukola ama yabeera mu kayumba kali eri onaakwata sente ze n'azimba wali n'azimba matiri bona nagenda ngamba mumanyi nyina wanjagala tugende kutiwa tiwali eri kale tugende ne bagenda tuka ku nyumba ate ne nyumba yange nagula mama tuyingire tuyeta mu kisenge mama kino kisenge okiraba kikyo ne bino ebisuubizo biraba eno ennyumba yo tomanyire okakasa bituufu mama bituufu genda olete jiribabu nyambale era kati mama yambala jiribabu so muyise bulungi barakallahu fik ajja kuwanga Allah jalla wamukulu wange oyo kati ntambula bwinti bano abene baggwayo bamaliriza usalamu rahmatullahi wabarakatuh obuzadde bukwata bulungi siwulya bulungi olunaku lumu naliko omu nnyonyi nenfuna oyo kyekimu kyafunye
ewaffe waliyo obusozisozi bungi egyayogera omukulu wange busozisozi bungi naye naku lumu nali mu nnyonyi netusiibulukuka netugenda kati gye tugenda ffe tumaze okusiibuluka eno tugenda okutuuka gye tulaga nga budde misana kati tukola tuti tugenda amaso okusiba nga twasiibulukusa waliwo ebintu byotuukamu ebimu nga bikonfusinga okujja nga Allah badde akuwadde katono ku irimu. Onaku nutwale mu university ne batwala mu nuzha kyeki bakita batya outings bayita batya kutuwa netugenda mutuwa etuluka mutuwa nga twatuuka ssaawa 12 dakiika nga 5 awo magharibi etuuse ne baziina ne tusaala eswala ya magharibi olw'okuba tuli batambuze neisha naye ne tukola tutya netugisaala buli omu n'agenda gyagezi twali ku mazzi ku nnyanja tugenda ku mazzi nadde tugenda kusinkanayo bannaffe tubabuuza nga tusanga basaala naye nga batunulidde ddala opposite yaffe gye twakoze tya naye nga fetwabazedde okusaala mwe mutunuddewo ekibula kiririddewo kiri eno ate ffe twatunudde ne tuddayo mangu nnyo netegeeza abayina bamanyinya mawanvu tubategeeza ntegeeza abayina irimu tebange twatundewo tali kibula ne batugamba nti tuddemu tusaale era ne twekuŋŋaanya basi nga 5 ne tuddamu ne tusaala ne tutunula eno. Allahu akbar Allah isha ntugimala era bwe twali tusaala fajiri yennyini eno gye batugambye gye twatunula naye obudde bwakeera ku makya tumaze okuyingira mu bantu ne batugamba nedde ekibulo kiri eno buli omu tukoze tutya dokita sebo gwetusinga okumanya tukoze tutya buli omu n'abeera confusing. Almuhimu barakallahu fik wasiibye n'osiibuluka nsaba nnyo ku muntu eyasiibye kyenakulembeza okwogera weegendereze okusiiba weegendereze okusiibulukuka okusiibuluka kuno tukwegendereze nnyo abamu enjala emuluma nnyo newekanga ng'asiibulukuse nga obudde tebunatuuka naye kiddamu kigamba tusiibulukukira ku njuba enjuba bwe tukakasa nga egudde gwe kasooka kasa nti eguddeyo siibulukuka kasita obeera ng'okyalinamu dawuti oba ekyaliyo naye kadde ndemu eddakiika 5 yinza okuba ekyaliyo nedda tosiibuluka yadde 5 zikoze zitya sooba okakasize ddala nti ekoze etya fine wayogerako kaalo okuva kaalo kudda kaalo okuva kaalo okutuuka kaalo otambulirayo dakiika wali otambulirayo dakiika ndowooza nga 10 oba ovuga kagaali kagaali dakiika nga 10 oba omaze oku kati agamba nti agenda okutuuka ku lusozi ng'enjuba alaba ekyakola etya ekyaliyo ate eno ye bwe yabadde wansi yabadde egudde tulamulira ku kirwa tulamulira ku kyasoose kubanga gye wabadde weekakasiriza nti ekola etya kino kizze twali akubanga oli buli lw'olinnya n'ogenda ku lusozi waggulu enjuba bw'ogiraba ali wansi siwakola atya siwagiraba wabadde wansi wakakasizza nti enjuba egudde ogenda okulinnya waggulu era bwekirine ku nnyonyi ennyonyi oyinza okuva wano ng'osiibulukuse entebe wali mugenda okulinnya bwe muti wallahi ng'ogirengera wansi eriyo wansi gyeri tekitegeeza nti olunaku lwasiibye luba lufu olunaku lwo luba lulamu kubanga okoze ekitali kya
kya bulijjo oli bunyonyi, ekyokubiri ogenze n'olinya waggulu, naye nga kyandibadde kirungi nnyo abali waggulu bongere batubuulire ku kyalo ekyo, kubanga bo abakola batya okubeera ku safe side, n'ekyo wakola tekirina mutawala walangainda. Fadhal Sheikh, tambula bwetti tumalirizeeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamu badde nsaba ogenda mu ofiisi eri muzeeyi, ofiisi eri mutwale mu ofiisi eri muzeeyi, mutwale mu ofiisi eri genda mu ofiisi eri naam, mutwale mu ofiisi. Naam Sheikh. Islamu genze munaaza genda kwetegereza si mutayiri mutayira nimuziika obatuli okutayirira ekisookera ddala bw'oba onaaza omusiraamu yenna ng'omunaaza tetukkirizibwa kulaba ku bwerere bwe mahma kana al-amr, tokkirizibwa kubutunulako, tububika bikulli gaaya. Tokkirizibwa kubulabako. Tomutawaaza tutya? Tomutawaaza nga tubiseewo wansi olugoye. Awalaba akatambaala kano buno bwe bwerere bwe, tuyisa mbuyisa bwetti mukono ne tukola tya munaaza. Sisuubira nti oba omunaaza bw'otyo kakasa nti ono si mutayirira. Okutayirira mu Busiraamu kamu min sha'airi ddiini, kamu ku bubonero bw'eddiini, era kaweebwa ekitiibwa ekigenze ewala, era nabbi yalaga nti bwe butonde okutayirira bwe butonde, wabula tubadde tukyusizza butonde. Ntegerekeka yagamba Omubaka sallallahu alaihi wasallam nti khamsun min alfitra, bintu bitaano bya mu butonde. Mu bitaano ebyo nayogeramu alkhitaanu, okukomola. Ku musajja abamanyi bayawukana kyabwatteeka oba si kyabwatteeka. mbigaziye kyabwatteeka oba si kyabwatteeka. Abamu bagamba nti si kyabwatteeka okukomola, kubanga tewaliwo obujulizi bwatulaga nti kyabwatteeka. Abamu ne bagamba nedda kyabwatteeka, ne baleeta hadithi eno gyekoze ndya gyendeese nti byetaano bya mu butonde. Bali abagamba nti si kyabwatteeka ne babuuza bano nti bwe muba mugamba nti kyabwatteeka nga muleese hadithi eno nti bitaano bya mu butonde, mutuleetereyo ku bino ebina ebisigadde ekyobwetteeka nabbi kye yayogera. Ate ng'ebina byonna ghaslu lbawajim, qassu ladfar, taqlimu ladfar, okendeeza enjala, kashu sharibu, okendeeza amasulubu, nga bakubuuza nti okendeeza amasulubu nabbi kye yayogera mu hadithi eyo kyabwatteeka. Ti nedda. Ate enjala nedda. Ate okumadmada nedda. Waba ne baleeta obujulizi obulala bagamba nti kyabwatteeka, nga bagamba nti ma la yatimmu lwajibu illa bihi fahuwa wajibu, nga bagamba nti okutayirira kkubo erikutuusa ku buyonjo. Ate bw'oba toli muyonjo, essolo n'ogisaala otya? Era ejja kuba nti kati olw'okuba nti okufuna wuzu kyabwatteeka, kyafuna kityo kyobwetteeka, lwakuba nti kitutuusa ku kyobwetteeka ekiyitibwa ki? Essola. Kakati ne bagamba nti okutayirira kuno olw'okuba nti omuntu bw'agenda okukojoba asigaza ebikyafu mu kati okusigaza ebikyafu ebyo kyabwatteeka okubikola otya? Okubirongoosa. Tosobola kubirongoosa nga kintu kwekiri nakubijjako wahakala, tonna balaba nti kyabwatteeka. Wabula kyabwatteeka
wajibun kyawateeka si kyawateeka kya sunna ekituufu kiri nti shi'aaru ddiini kamu ku bubonero bwaki bw'eddiini era kyokolaba nga bw'olaba atatayiridde ogamba nti aleka siki naye kakugambe ekigambo kimu bangi nnyo abatatayiridde nga busiraamu era okutayirira tekitta ddiini ya muntu si musiraamu olwokuba tatayiridde nedda asobola okuba nga musajja musiraamu nakola obusiraamu nasinga nange eyabuzaalibwamu naye nga n'okutayirira simuki simutayirira era gyendira okugamba bannange abakola dawa ne musiramula abantu oyinza okusanga omusajja omukulu nga musajja mukulu myaka 80 nasiramuka nga bwogeza n'omuteekako tayiri ayinza okufa muleke tumusomese tayiri eno butya bwayinza okutagaza ekitundu kino kubanga bw'okisika n'okizza munda kireeta okuba nti omutwe guli osobola bulungi ogutawaza wahakaza tulekemu kaluubiriza naawe wali okiwuliddeko ng'abantu bangi bagamba nti obusiraamu mbwagala naye tayiri ekitegeeza nti ekibatiisa okusiramuka tayiri nedda muleke mugambe nti kati nkusaba osiramuke nze waliwo gwe twasiramula allah gwe yayisako nasiramuka nti naga nti sijja tebantayirire nga tebajja kutayirira ebyotayiri biveeko nasiramuka musajja yali myaka nga 45 bwegiti natandika okukola obusiraamu subhanallah yakuza ekirevu nga kyagalako nga nakyaseeka kyobe nga bw'omusanga mu mwaka 2 emabega toyinza kukkiriza nti yali si musiraamu naye nga tuba tuli naye n'ekirevu kye etumugaa naye kimanyi toli mutayirire agamba nimugakatulaba osaala eswala atoyagala giraga allah neerabikanga ebulaho kano tulaba eswala ntezo eswala yange eyinza okufa okakasa eyinza okufa okakasa bantwale bantayirire nerunayulira mumirembe nga tena mutawana gonna barakallah khair so wasaili da'wa makuba gokolamu da'wa nago gamatalinga bwomusanga si mutayirire muleke kubanga omubiri gw'omuntu gw'omusiraamu guweebwa ekitiibwa hayyan wa mayitan nga mulamu kabenga mufu nanyigira nnyo ebitonde bino naye buli wembijjukira mbinyiigira ne mala nembisonyiwa bakola obugambo obunene balanze omusiraamu nga mulema ng'amagulu ge geefunya wallahi abasiraamu bano baamumenya n'agolla amagulu naye nga bebaseka b'ekitundu baafuna omusango mu maaso ga allah omunene era nabagamba nti singa mbadde mawanga ga busiraamu okumenya okwomumenya omuntu babadde bajja bawesa ddiya mukimanyi ngamiya 100 omuntu afaanana bwatyo tetumukolako mubiri gwe tuguwa ekitiibwa netumuziikanga bwali sikane allahu tabaraka wataala allah jamusonyiwa kubanga khalqan kathira abantu bangi ddala tebamanyi ddiini ya busiraamu kyokka nga ne gye bawangaalira eri ewaffe nabulooto kiririrawo ewaffe nabulooto eyo ewaffe eyo gyetuwangaalira nga bambi ne baseeka abaliyo nabo beebo kakati wabanga seeka aliyoyooyo bw'olowooza omuntu ono aye anaabeera atya era ajja kubeera yooyo ku ddiini ey'obusiraamu tubawooleze kirungi barakallahu fiik tubawe n'ekitiibwa mbadde nayiseewo nakusi mbadde njagala okutuuka wano owomuzindaala omusiraamu
Okumala kuoyo babega okumala kuono onasembe. Mande sabatu tufure wasatu boka. Abalala tuwerekereze barakala. Tunabyambula kwasa. Nkoye. Nafadhali. Sheikh nyongereza mkiri ekyokuseburuka. Singa embeera ebeerawo Mungu n'abanga yaleese olunaku lulamba nali waliwo oyinza kubalira musana sisobola kugira nenzirayo kwerekana eno bafunayo mu ssaawa nesigama omuweezo. Singa obeera mu ggwanga n'amawanga gye gali agatayakaamu musana nga obudde bulinga bwa kiro singa obeera mu mbeera efaanana bw'etyo obudde nga toyinza kutegeera nuqaddiru taqdiran tugeraageranya bulijjo tusiibuluka saawa mmeka saawa emu dakiika 5 okay saawa emu dakiika 5 tulyadda ku saawa mmeka ng'okebera ku saawa emu nga tukaddara ogeraageranya ng'olyaddaako ng'osiiba nga n'enkya bw'otyo nga n'oluli bw'otyo ng'ogeraageranya barakallahu fiik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mbuuza ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam atannafuna bubaka ku myaka emyaka egyasooka baali basinzanira bwanyirebwa. Ekibuuzo ky'obuuza kiri tekiniko nnyo naye nga kirimu ebyokuyiga eri ffenna nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yali tannafuna bubaka yali asinza Allah ala tawhid yennyini nga tagatta ku Allah era nga tasinza masanamu. Yali asinza ng'ali ku ddiini ya jjajjaawe ayitibwa Ibrahim alaihi ssalam. Abaaliwo bangi baali ku busiraamu. Obusiraamu byafaayo bitera okuleeta nga Waraka ibn Nawfal kojja wa Khadija. Kojja wa Khadija yali ali ku nzikiriza ya nabbi Musa alaihi salatu wassalam. Era bwe bamujjira ne bamugamba nti Muhammad yafunye bino, Muhammad yayogera naye naga nti hatha namus alladhi kana yanzil ala Musa. Oyo Jibrilu yennyini eyali yakkanga ku nabbi Musa alaihi salam. Era nagamba nti singa Allah n'aba mpangazizza nja kukkiriza abantu bwe banaba bakufulumiza mu Makka era nja kuyamba. Nabbi n'amubuuza nti bagenda kunfulumyamu? Nabbi n'amugamba naga teriyo yali abadde ku nzikiriza gy'olina okuggyako ng'abantu bwe bamugoba mu kibuga waaba abadde. Era nabbi yawangaala ng'akimanya alaihi salatu wassalam nti bajja mufulumya mu Makka. Waliwo abaaliwo nga rahibu omusosolodooti gw'ojjukira nabbi weeri atambula ng'agenda okusobolamu ne jjajjaawe n'asanga omusosolodooti yali musiraamu era yamanya nti ono musiraamu eno nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti zaayo omwana ono bajja mukolako obulumbaganyi eno n'omusiraamu. Waliwo baali abasiraamu nga Salman Farisi radiyallahu anhu gye yava eri nga tannaba kumanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali bali ku nzikiriza nabbi Isa alaihi salatu wassalam mubo mwalimu abalongoofu mwalimu n'ababi ng'ekyafa kya Salman al-Farisi radiyallahu anhu bwekitonyonyola ensonga. Jazakallahu khairan. Tafadhal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sira kyembuuza ennaku zino salatu tarawihi mbuuliza muzeeyi nti bamukozeeko wanje kyembuuza salatu tarawihi ennaku zino bakisaala ne bakiweza ne ku leediyo kikkirizibwa omusiraamu yenna okusaala ng'agoberera leediyo n'ekirala seeka kikkirizibwa salatu tarawihi kyatteeka nina kubeera masikidi oba asobola okuddayo n'ensabira ewaka. Essala yonna tokkirizibwa kugisaala jamaatan nga imaamu tomulabako obanga tolaba kwoyo alaba ku imaamu. Osobola okuba nga imaamu tomulabako naye ng'olaba kwoyo alaba ku imaamu. فهذه السورة تنطبق علينا هنا. اجفانا kitukyekubirako wano obeera ng'oli waggulu eri ng'oba olaba imaamu naye asaalidde wano wansi aba takola atya wabula ng'alaba kw'alaba ku imaamu. Kati olaba bali abasaali eri wansi mu luguudo ng'olwejjuma
baba tebalaba kwalaba ku imaamu aba balaba kwalaba ku imaamu buli mwafa oluwingamu nesekusebbaatulafe so tokkirizibwa kusaalya ku leediyo lwaki nti imaamu wali tomulabako seeka sha mulaba ku tivi emakka mulaba ng'akutamye ne takbiira nenjubulira allahu akbar nenkutamu kati nga tukubuuza nti amasanyalaze singa gaviirako awo wekka ng'okola otya ng'otola salaamu alaikum warahmatullah kati fiilan tokkirizibwa yoyangaye nti kati oba otunudde mu kibula ki kati oba oyinza okuba omulina mu maaso oyinza okuba omulina hakaza etegerekisise ekibuzo kirala kyobadde obuuza nti salatu tarawih si ya bwatteeka faradha kyekitegeeza obwetteeka naye si ya bwatteeka salatu tarawih wabula ya sunna naye nga kyabbeeyi nnyo omuntu okugisalira mu muzikiti kyabbeeyi kubanga kyakolebwako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ennaku ez'omuddiringano 3 nabbi yajja n'asaala nga basahaba tabagambye kubanga abanga asaala wuuli asaala bonna ne bajja ne basala kati ne bamulinda enkya nga buli omu yatemeza ku munne nabbi no yazadde abantu buli yatemya ku munne ng'ajja nabbi bagenda okola nga avuddeyo jenazi omuzikiti najja olwokusatu omuzikiti ne gujjulla olwokusatu nabbi n'agaana okuvaayo olwokusatu ng'abalaba bakuŋŋaanye obakeera ku mukino nga ya rasulallah lwaki oze n'otusaaza abagamba nti nabadde ndaba buli kyonna kye mukola naye khashiitu an tufrada alaikum natidde ng'eyinza obbalalikibwako kati sola ya tarawih mu muzikiti nungi nnyo era mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa omuntu ayimirira n'imaamu mpaka lwamaliriza kutibat lahu qiyamu layl Allah ng'amuwandiikako nti ayimiridde ekiro kiramu naye okkirizibwa ogisaalira n'ewaka naye agisaalidde muzikiti yakolate naye bw'ogisaalira ewaka fa alhamdulillah تفضل بدأ يسبب كتبدا بوتي ونوافقكم ولا جوتي هو يوجد seka waliwo omukyalo era nga musiraamu naye yakataba obusiraamu naye nga tasaba naye ng'atomwe naye ngaensonga z'obusiraamu ng'ate afaayo nnyo seeka obusiraamu ya abantu bakyali ekirala seeka kyekalenbuuza nze mbuuza kino oluba tusala etubatisituka abalala basitukira ku bikonde abalala basitukira ku bibatu seeka ekituufu kyekiruwa nawala ekiwala kakati ekibuuzo ekisoose singa omusiraamu yenna anywa omwenge kakati omulala naali embizzi kino ngenda kukyogera naye nga kinene mujja kinsonyiwa musiraamu anywedde omwenge naali embizzi wano mu Uganda kirabika nga kinene nnyo naye singa omusajja ayenda n'okola obwenzi wano mu Uganda kirabika nga kiri nnomo nnyo siba kiri baganda bange yayenze yagwe omulawo ne muvugiza olubuto era atunayo biri wallahi yakikoze abaana abo manyi nabo neba yanyweddeyo omwenge ekyana ekyo nno nakyo kino ekyana kyaddama kinywa n'omwenge nga yalidde embizzi yalidde ebizzi allah kivudde mu busiraamu avaayo n'amaanyi naye nga wallahi ndi mu muzikiti wano wallahi thumma billahi watallahi okulya embizzi kitono nnyo omuntu okusinga okwenda
ayenze mubi nnyo okusinga alidde embizi. Seeka tulye embizi tuve ku bwenzi. Wallahi kibubaga kyosobola okukola kikola. Kale bw'obanga olimu ku kayirimu akatono n'omusanga alidde embizi ate ng'essola gisaala, osobola okumwagala okusinga oli ayenze nga ze n'asaala n'okusaala. Kyokka ate agenze mu ssabo ate gwo gubi nnyo bukafiri times 100 okusinga alidde embizi. Kati wano mu Uganda tebawuunya alino nedda shirika abantu bayinza okulanga nti agenze mu ssabo kale n'asibya eyirizi, asibye obusibya eyirizi gubi nnyo mu maaso g'abasiraamu n'abakkiriza ne bwa Allah okusinga alidde embizi. Kakati kibuzo kya muganda wange, omuntu alidde embizi anywedde omwenge oyo, anywedde omwenge. Waliwo omusajja mutamiivu naye nga yabudu, kati abo wenyini bali bakayana. Sajja nekyogera ku bubi ku busiraamu nibiba gwe kitamiivu, ono mutamiivu ono si musiraamu, nayegera bubi ku busiraamu naye gwe va ku ddiini yange gwe nze ndi musiraamu nze akuje nagombuta akola atya alwanire eddiini ye. Subhanallah. Kati ekyo ekitamiivu ekyo kiri kirungi nnyo okusinga ekisajja ekyenze. Wallahi obwenzi bubi, wallahi bubi. Asobola okukikola abuveeko, asobola okukikola abuveeko. Buli owulira nga ofunyemu shahwa oyagala kwenda, nobayinza okuntegeera obubi naga nti yayogedde bwogezi nga n'obujulizi tabuleese. Kankuwa obujulizi nga buli akili bw'amagezi. Omuntu ayenze nga tayina mukyala muvubuka tumukuba embooko 100 ekyomuddiringano nga tetusazizaamu tetulesewo gaapu 10 nekigwako. Kyokka ate anywedde omwenge talinayo kibonerezo Allah kye yamuwa mu Qur'an okuggyako mu hadithi. Kati mu hadithi ate ye basahaba ne baawukana, abalala ne bakuba 8, abalala ne bakuba 4, abalala ne bakuba ntono nnyo okusinga kuzaalwa. Kati labayo omusajja bw'ayenda ng'abadde bufumbo tutamutte ku byombi kiriwo kinene ku byombi kyamagezi ngezi kaya kitegera. Kati wawulyanga shaha wange kutte ng'oyagala kwenda ng'ojjukira olunaku Allah lwaliddira obwerere bwo n'abuteeka mu kyenyi kyo ne butandika okuvaamu amasira agookye ennyo ate nga bw'oganywa lwa mpaka. سؤال الله تعالى. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Onjagala mukinzi. Onjagala mukinzi. Byombi bituufu, byombi bituufu. Ofukusiza ekikonde, ofunyiza ngalo 2, ofuddewo bwoti, byonna bituufu. Ekireeta obuzibu nti hadithi yagamba ng'omuntu alinga akanda eŋŋano
نبوي استقام عليه الصلاة والسلام وروى الحديث الله بن حجر نرجع الصحابة شرمنا تو وابلا بنبي تو بارك الله فيك نياتنا الدار مكده فوسجب كل وكزكم مياك فيه فوسجب كزكم مياك مبتوف تسولا كسيتو بوسكا وزوكا ودade uchibatu okarubirizi bokusinga ngodade wenga chibatu wani sinze nebaza Allah ntindi musajja mukulu yetu biveke Assalamu alaikum warahmatullahi Waalaikum salam. Imam ya ba sa zani wajen zani ya mu ala wala kuswala ya assalamu alaikum warahmatullahi soko wono muzina mumaliba kukudize wono muzina amanye yogera ko mukuru wange atengaze mukuru we fadhal sheikh alaykum salaam wa rahmatullah Isara kilo ya muzani ya amaje ko ay ko musira we alo wala ko ay jiwa solo kulinda kwa Mungu ya sana wala mwasia abakwata Qur'ani nga imamu asara min ghairi haja ngobweta kutebuliwo bakola kicyangu Qur'ani bagireke okujjako singa babeerawo obwetaavu nga tewali wasobola kujjukiza imamu okujjako nga waliwo akutte Qur'ani asobole omujjukiza kati oyo yekka yabagikwata kubanga buli okwata Qur'ani ekisooka bweyo okajja ku nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi tebakikola ku mulimu gw'osahaba tekyaliwo ekyokubiri buli okwata Qur'ani yankusuka al-itmi'inan okutebenkera mu ssala kuba kutono n'okulowooza ku imamu byasoma oba olowooza ku bino byakolaki olowooza ku ntegereka naye okulowooza kutwala obwongo olowooze ku kyasomye subhanallah bw'obeera nga imaamu asoma nga tokutte Qur'ani osobola okuba nti imaamu ali ku aya ya 8 naye nga gwe wali ku aya eyasoose gy'olowoozaako gy'okulukusizaako amaziga eyasoose so tokkirizibwa kukwata Qur'ani mubadde bakusoma kale ne bano baseeka abasaaza nga bakutte Qur'ani nabo tubagamba nti wabaawo seeka nga asobola okusaaza nga takutte Qur'ani kyabaakola kubanga tuli ku lumimi gwa digita abaana ba Qur'ani bagidigitinga dda mu bwongo kati ate ng'otuzeyo ku analogo kubana abakyakwata ekala tisimufune atakwata ng'avudde wala nga katono obuto kajje kabasaaza seka badde nsaba ono yebadde asembayo bannange nsaba ono yabasembayo kale fadal sheikh gw'osemberayo ddala naye gw'osemberayo ddala buuza ekibuuzo kyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullah nabuuza imamu wajjukira ku aya egamba nti mualfata wala baba ino okusooka okugamba nti ani oba yabasooka ekyokubiri batusomesa nti yenna alirya mu ngoye eswala ye tegirizibwa yabanga imamu abaka yabisaliza neweeriza nyamu yeyamuliweerya kuffe w'omuzindaalo njagala ekyono kyembasembyayo kati gw'osembeddeyo ddala sheka yasembyeyo dda sheikh wali twavudde no bwetu kitulwalireno waalaikum salaam warahmatullah neyadda banga
itabwangu chef na badewa esi Buganda makuwa naye yara kubuza bageleta dasio wano shene yasomesaki oyoka kuwezi agamba ndio kwa muchala kuba kada bavuka ndio alizo kuombea nene ndio akayo agamba ndio olabotanga twamukuddeko kimu ku bibiri kubanga gobadde osembayo omuzindalo guno gumpe tewayaddamu kubuuza leero omuzindalo guno nga sinaddamu bibuuzo bya musiraamu oyo neyasoose nsaba mufunire emitwalo 7 ezimu zigenda wa muzeeyi oyo mufuneyo 6 ezimu zigenda wa muzeeyi oyo endala nyina omusiraamu wanjagala ziwa mufuneyo 6 gwokka inshallah muziteekewo zino sintu njagala kudda mu kibuuzo kya musiraamu njagala emitwalo 6 gyokka naawe toyina muzindalo mubuwambi guli wena muzinfunire sente ezo muzeeyi muweeko 3 oyo n'omusiraamu wange gwe njagala ali mu mbeera mbi naye muweeko 3 bwezigwanga enda nsogere ku kirwa kubyo sogere tula shekhe nsogere ku kirwa azokere ku kyono sembi ekyo ono waliwo ebiri wabula yina njaziweza inshallah mu 10 kino kyemusindikira naye gwe towulyanko kuyingira mu kizibu kya muzeeyi ng'oyo myaka gyalimu n'okwata emitwalo 5 n'ogimuwa nga Allah yagikuwadde wallahi n'omala ogimuwa Allah tabaraka wa taala tayinza kufuula mu mbeera gy'olimu Allah ajja kukumalira bingi okusaddaaka kuno kuggula amakubo mangi togaananga kusaddaaka mu mbeera yonna ayimizaho wana abasiraamu ekigambo giremekayo njaziweza inshallah buli yenna amanyi nti ompadde ku sente nyongeraako male esente z'omusiraamu ono olina mmeka bwe zibalema nze nga nziwaayo olina mpaayo nkuwaddeyo 10 naye nkuwaddeyo 10 ezange zinzire ziba olina mmeka kati ate bwe zibalema nga nziwaayo bangambye waliwo ngambye nti agenda ziwaayo bangambye wano nti oli mpe zange seka nakunziba nkubanja endala ezifiseeko bagambye bagenda ziwaayo oba mmeka yamanyi naam essala y'omuntu akweyesa olugoye nzibu nnyo mu maaso g'okitiibwa Allah tabaraka wa taala mu mbeera nti singa omuntu asaalira mu lugoye lwonna
olukweya wansi olusuka obukongovule eswala yetiibwa okuba nti nfu. Lwaki nkyogedde bwe ntyo? Kubanga waliwo obujulizi obukireeta openly like that, ng'omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna allaha la yaqbalu salata rajulin musbilin, Allah takkiriza swala ya muntu akweyesa. Hadithi hasanahu ba'du ahli al-ilmi, abamu balaba nti hadithi ntuufu, abalala balaba nti hadithi nafu. Nawa hadithi endala egamba nti salatu al-musbili la lahu wala alayhi, swala y'omuntu akweyesa olugoye temuyingiza jjana temuyingiza muliro, temuwonya muliro temuyingiza jjana. Tegerekese kakati kya bbeeyi nnyo okutegeera nti temuwonya jjana temuyingiza jjana temuwonya muliro, ekitegeeza swala y'omuntu akweyeza olugoye yamuyingiza muliro. Mubiraga nti yamuyingiza muliro ye hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam egamba nti ma asfala min alka'bayn min alizari fa fi nnar, omuntu yenna akweyesa olugoye lwe wa muliro. Kakati singa imamu atusaaza yakweyesa engoye ze ng'engoye ze zikweya, imamu atusaazizza, imamu atusaazizza swala yebeera bwetyo yamuyingiza muliro naye yaffe ebeera namu. Tegerekisi nkikomeza wabula imamu tumukubiriza naye asaale swala nga nki wala dhalin. Singa imamu agamba ekigambo ekyo ndio tugamba amin. Ekigambo ekyo bakyogera mu mirundi esatu. Abamu bagamba amin n'abalala ne bagamba amin nga gyonna emirundi mifu okuggyako ogumu gwokka bwe mulamu. Abasooka abakyogera obufu be basooka imamu okukyogera, nga imamu bamusoose okukyogera. Imamu nagamba wala dhalin, bona bagamba amin nga imamu tanagamba amin, kubanga imamu yalina okusooka okwogera ekigambo amin. Nabbi yagamba nti idha ammana al-imamu fa aminu, imamu bwagamba amin namwe mukole mutya. Kati singa osooka imamu okukyogera oba okoze kifu. Kyokubiri, singa imamu akusooka okukyogera naawe n'okyogera oluvannyuma lwa imamu, gwe nga bakugamba nti imamu olina kumugoberera n'okyogera oluvannyuma lwa imamu, naawe oba oyogedde kifu. Imamu n'agamba wala dhalin amin, naawe n'olyoka ogamba amin, naawe oyogedde kifu. Namba 3 nga kyekituufu kyokka ye yatambula ne imamu ne batandika amin bonna wala dhalin, fena tugamba nti imamu n'agamba naawe mpaka wekigwabisa kigese kiregerekese. Kaakati kyegenderezeka ekizibu ekiriwo esswala ne gye tusaala ffe abantu gye tusaala yenfu, nti esswala ogisaala olowooza katogo ka muwogo ke bagenda okufumba akawungeezi ku futaali, olaba enjala ekuluma nnyo, oli mu kulowooza mukazi eyakunyiiziza, kati mukazi ogenda mumukuba emiggo nga nzizeeyo, n'omukubira emiggo mu swala n'akwetondera naawe n'omusonyira mu swala. Kakati tosobola kumanya kukwatagana na imamu, wabula abasiraamu embeera ey'abakkiriza eyawukana ku bano benjogeddeko. Babakkiriza ebizibu byabwe byonna ntegerekeka babiwummulira mu swala. Musajja yangamba nti nze sawuna yenzitira stress, bwe ngendako mu sawuna nga stress zange zikola zitya. Omulala yagamba nti nedda nzika sitampugako bwenti nengendako mu mazzi, stress manyi koze ntya, ngenda okuvayo mu mazzi nga stress. Omulala nangamba nti nze omanyi ekinzitira stress, ekinzitira stress kiri eki, era kasamba ne stress bwenti ajati jangu kyekimutira stress.
kakati ono omulala ekimutira stress omukkiriza yebeera sola agenda okuva mu sola nga stress ze zonna zaweddeyo. kyovula nga omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yagambanga Bilali nti arihna bisalati ya Bilali tuwummuzeeko tusaale, yazine sola jikime tusaale tuwummule ku birowoozo. ndegerekese barakallahu fik. kakati Haruna kyagambye nti kigoberekeka singa oyingira mu swala nga stress zogenda zitira muki ojja kugoberera imam bulungi nnyo. era bwowuliranga stress wallahi kumenya sheitaani mbi. omusajja yagenda mu toilet eri gyetukolera haja, n'awandikayo ekigambo gakireke naye nga njagala bagamba nti abantu basinga okulowooleza ennyo okuteeka ebirowoozo babirowooleza mu toyireti na musola. musola we bateeka ebirowoozo n'alowooza n'akola bizinesi, edduuka n'aliggulawo, n'awa layisinsi, simanya n'asola n'omusolo, n'afuna ne kapito omungi, n'emmoroka n'agigula ku dduuka awo bagenda ogamba salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah, ng'emmoroka agivuga agiguze mu dduuka. Embukwa yeyijeyo naddanga agivuga yina nebagenda ogimubuusaawo nga wallahi shaytaani bwetu bwetufaanaganya. so tosobola kubeera kugoberera kiri kubanga kiri ekigambo Haruna alabayo Haruna kiri ekigambo amin wallahi kinene nnyo kubanga nabbi yagamba nti man wafaqa ta'minuhu ta'mina almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. singa omuntu akwatagana amini na amini ya malaika nga Allah musonyiwa byonna byakulembeza okukola wallahi si kitono. kati shaytan tayinza kukkiriza kigambo ekyo kifolowinga okujja nga obadde oyingira mu solo ogambe nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. era bwe badde kuleetera ebirowoozo ng'olwandise okulowooza ku mukazi gw'ogenda okuwasa omuwase mbaga nga matiribona muvaanemu n'abaana ogende nga n'abaana bafunye abazzukulu ogwogambirawo a'udhu billahi minash shaitani rrajim. tegerekese baseeka bangi n'ekigambo amin tebakyogera wallahi bagamba bugambi ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin. bano abali emabega n'asirika munna nga bayononye sola y'abantu naye nga takimanyi. musajja mukulu aliwo abadde abuze kibuzo, musajja mukulu mukadde wange abadde mbuuza bade njogera musajja mukulu banange mukkiriza eri ekibuuzo kya musajja mukulu mukadde waffe kinene. salaamu alaikum banange twasiibye waliwo byetuyinza okwogera nebikyankalanya ebirowoozo. Sagamba madamini webale kujja jangu wano otuuse ekibuuzo kya musajja mukulu kiri wano kitu wa musajja mukulu addemu abuuze ekibuuzo ki. Sagamba madamini jangu, sagamba madamini jangu, sagamba madamini jangu. Musajja mukulu muwe omuzindaala ekibuuzo. Sagamba madamini jangu, ebitabo jangu nabyo wano waliwo emmeeza. Sagamba madamini jangu omanyi jangu museka mama jangu mzee damu obuuze ekibuuzo kyo wuliriza ekibuuzo kya mzee nedda mama tombuuza kiki wulira ekibuuzo kya mzee fadhal sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nange ndi muganda naye kisalira emyaka na luganda yakigaluige naye narasimubera okusoma lerawo wongere ku bwezi naye waganda nokukyala nokunaaba nosalibula nakati bali okusomesa mukyala obwerere oyinza okuteeka
muzeyi leero omuzindala muzeyi Sega Muhammad Amin kwata omuzindala Sheikh kwata omuzindala yanukula muzeyi yanukula ekisooka ekyo oyakulubirwa lwenabisi bw'oteekawo olulimi awo wavaawo najisi oba ekiriwo kitukuvu waliwo musulo si buli ekiyita awayita omusulo nti kiba najisi amazzi agavaamu omuntu gayita wayita omusulo naye matukuvu abaganda bagamba nti ensawo y'omukulu temubula jjamba mukitegedde kibayita ejjamba mukimanyi olisi muganda anti kati nzija mubuulire kibayita ejjamba mukimanyi aga nti akamwa k'omuntu tekabulamu malusu mumanyi omulugaso gw'amalusu mu kamwa wangi kiki omugaso gw'amalusu mu kamwa kiki kugonza mmere kati ekyo ekiri awo ge malusu mu kamwa kigonza emmere mu kamwa kireetera essanyu okubaawo abantu ne basanyuka nga tebalumizibwa Allah yakisa eryo lye bayita ejjamba mu Luganda nti akamwa k'omuntu temubula malusu ensawo y'omukulu temubula jjamba bategeeza ekyo Sheikh Abdul Karim Senta Musebyayi yatugambanga nti ejjamba eryo ddagala singa omuliro gukwokya oba ofunye ekiwundu ekyamangu munno osobola omuga nti kampiseeko sibitegera byogera sibitegera banaye wamma mmwe mubitegedde ono eyampise ne bwaba tabitegedde kasita mmwe mubabitegeera kaakati amakubo abiri gano gavaamu ennajisi ekkube eryo sayidi ne sayidi livaamu ennajisi ebirivaamu byonna najisi okuggyako ebintu bibiri ejjamba si najisi n'amazzi agavaamu omuntu si najisi kitegeeza nti embuzi tekusinga okutegeera ebintu bino gwe tomanyi nti embuzi erina weeteeka olulimi erina ne weetaluteeka weeruteeka naawe togaanibwa mukitegedde weetalussa naye tolussaawo muntegedde ekibuuzo ndowooza kitegeerekese wangi la ilaha illallah rasulullah subhanaka allahumma bihamdik